Abatuuze bawuniikiridde oluvannyuma lw'okusanga famire y'abafumbo ku kyalo kyabwe n'ennyama eganyibwa okubeera ey'omuntu nga bulijjo babeekengera okubeera abasezi ku kyalo. Amwano gano gabadde ku kyalo bya Buku ekisangibwa mu muloka gw'e Kalagala mu ggombolola y'e Wakisi mu disitulikiti y'e Buikwe ng'amaka gazuuliddwa nga William Namiso emyaka 75 ne mukyala we Jane Kafuko emyaka 65 wamu ne bazzukulu baabwe nga basangira n'ekiganyibwa okubeera ekisambi ekiteeberezebwa okuba nga kya mwana muto. Enyama n'agamba kabino bino naye nga kisambi naye bw'okiryako owoomerwa. Omulambo guno gwa nnaku nga 3. Abafumbo bano okwewaayo kiddiridde muka mwana waabwe Masitula Nante gw'emyaka 45 ng'abeera ku kyalo Kavule Bukasa esangibwa mu ggombolola y'e Kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga ng'alwamu n'abaana be 3 okuli Sseruwooza Isimu emyaka 3 Nadia Nakabuubi emyaka 18 okuddukira ewa Nabbi Samuel Kakande gwe bawulirako nti asabira abasezi ne batereera nabo abasabire bawone obusezi n'okulya abantu. Era bwe lwatuuse ne mbagamba tusimbula tugenda ku Sande ewa Mwami Pasita Kakande abasabire nammwe muone obusezi era ne bakkiriza. Nante zayeetisaamu kubaweereza mu kkanisa ya Nabbi Kakande n'abatwala mu maka gaabwe mu disitulikiti y'e Kayunga n'abalage ng'ejje badde balyamu abantu. Kabaza ku kati otya mutwe ekigo okubako okay. Bw'abanga alwana bakkiriza nti baludde nga benyigira mu bikolwa ebyokulya abantu era nga tebataliza mu bantu be balya. Lwakufuluma olwo tugenda okusera endwambala. Nyumba yaabwe basanzemu ekinnya ekinene nga baliirako emikeeka mb'omugenyi bw'atuulamu ng'agwa ku mafumu olwo nga gamufumita. Wajja n'atuula kuno bw'atuula agwamu bubi bwe bu n'agwamu kati bw'agwamu tetuba tukoze eki tuba tufunye ennyama bw'agwamu mutabani wange ng'akwata effumu ng'amufumita bw'ati awo ejjambiya ng'akwata nga bakwata ejjambiya nga tulyoka tukola ki tuba tufunye ennyama. Babasanze n'ebiganyibwa okuba enviiri ennyama y'abantu n'ebirala mbu ne babagira abantu. Abaana balumiriza jjajjaabwe okubaleetera ennyama eno era ne boogera n'ebitundu bye basinga okuwoomerwa. Ivumba ne jjajja mukyala. gwate ki ekisinga okuwoomera? Kabira. Nange ndya. Ab'ekyalo nga bakulembeddwamu ssentebe Ssaalongo Kato Joseph n'omumyuka wa Edward Magoye bategeeza nga bwe bataasizza abatuuze bano enfunda eziwera. Basanyukidde ekyokubasabirira ewa Nabbi Kakande agenda okubazza obuggya. Kandi wabanga avuddeyo okujja okutaasa abantu bange bano kiba kirungi nnyo bannaayi. Wano baaba tetuyita oba tugenda okuluuzi naye tetukyayitayo tuyingira saawa emu tuli mu nju naye mwebale kujja kutuwonya. Mukyalo bamukwatako bali bagenda kumuyingiza amatooke ne tumutaasa. Oluvannyuma batutte okubasabira ewa Kakande basobole okusumululwa. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.